osobola kimugamba yes nsolo kimugamba mukubiri baba mukubiri aga katonda akati mnange Semakula ngabbe entula zange ngazijja mbw ati nganyenye ekinyebwa nga kiteeka omanyi wajjawo boti akati jajja agenda nga ndaba mu nswani mulimu entula ate eze nga tezimweziri ezange teziri kati nga ntandika okukaaba entula zezikaaba ngente nyiziira onyiziira ki onyiziira ki entula zisiina ntula nange sibera no mzee bagenda okukeberanga Semakula yabbye entula ndina hajawo na mbero ali ku TikTok akuwayiriza mbwedda wabanga enva nengo kinga kuba mu ntula muteke okula kuteke okula uno mteke okula ambulire bati yazibba alo alo akutadde ku loud yongeza agambye muteke ku loud wanji wanji papa yongeza yakogera Haruna kyeyabba ojja kwogera kyenabba nga twalira senga nalwanga ekiki era ezo zaali mboga okakasa yakwogera Haruna kyewabba so ali ku TikTok akuwayiriza nze baali bantumanga butumi kutwalayo nva wansi naye nga nawe okkirize entula wazibbanga Semakula akoze live aliko gwagamba sebwatwalanga entula ze mbugosi ngebyafa ebingi omutwe gunnuka salamu alaikum sebo ali ku live yeseba akwera nga bwatwalanga entula agambe nengamba wakyo wayiriza omusime ngensewo kakati encha bagenda kola live eyo agenda kola kati kambi maleyo agambye ekyagenda kola live eyo kati kambi maleyo mbimaleyo basi bimalayo mbimaleyo bano bangamba mbimaleyo abali ku live batubuulire babimaleyo babireke mbimaleyo oba si bimalayo Semakula agenda kola yange ababuulire abantu wawonye ati Semakula malayo maleyo kamuleke malayo akati Semakula tuba tuli awo ezo yabba ntula zange azinyenya nezikola ki nezidda waggulu zali zidda wansi waggulu ngazijjamu neziti nanyenya newatereera kati omanyize ewajjajja wange oyo Sewalu tata Semakula nze nali muganzi nnyo ntegedde akaana akazzukulu akaki akaganzi ng'era nze kanze ntula mu ntebe ye kitegedde bwotula mu ntebe ya muzeeyi yajjajja kati nga Semakula gimusanga ba nga ninga ine egumi nga ne baba ati atambula azimba balembayo yazimba aye abadde okimanyi nti amanyi okuba jinja baneete mugamba ajja kuntwalira naye kati omulaba ku papaazi wali abantu babawala naye naye bagamba nemwera nesuubi naye naye bagamba wali omanyi osiiga enjala n'okusala enviiri era Semakula gye yanzigyamu bagamba okusala enviiri wali kafulu batomanyi balala onagaye we recording gwomanyi aboolugave mwe mumanyi nze mbagambyeko tuli ku mazima kati ate amazima tugogerenga reality kati abanga ye anayogera ebibye nga awaayirya yamanyi katulinde bibye nono ayogera bibye mubadde mukimanyi nti amanyi okuba amayinja kano ke bayita kasereti even I want to record here obo recording agomanyize temujja kuntisatiisa mwenda kubyogera yabbe ange enva zange nina yagamba abanga enva za senga
ndasinga mbongo oyina wali ekiswana ekisagazaawo tosukkawo era otuuka ku kiswana ekisagazi ng'otuulaawo kakati ekyo kimu okugambye nti amanyi ki okuba amayinja gatya agasireeti ngande sereeti amanyi kyegakola bannanga amayinja ga sereeti gakola ki era temumujjako bizinesi lwaki wali nkutumiddeko oli otya maama deni gweoyimiridde otya oba tebagendayo twaleyo abaana oba nedda nkali olya mwana abakazi mwana owulira abakazi bebekaza mbu bakyatwagala amanyi muzaalazaala nnyo abaana ebweru kati tubadde twagala tumanyi deni ekiki abaana batwala ku deni mbatwala kwako sente zizino owedde asembedde kinza abaana bange myekakasa adino bakumulamwa network era tayeno ekiteeso kyange kiikino dankani omukazi ayinza okuba nga yakola ensobi wali ng'akyali owulira ate omwana kati akuze okuzizza abaana kati ati wuuyo okaddiye okuzizza abaana awo tokubye mala kuddayo sooka olina ensonga gwe eyo ensonga gisonzeemu nze nkyali muto bateekako firiti olabe tugenda mu fiuta tugende mu firiti olabe naye ekyobukadde kireke ekyobukadde tokireeta wuliriza dankani ebiseera bino okufuna munnakugumiikiriza si kyangu mbw'okufuna omusajja akutegeera akijja kutwalira ebbanga kitya twalavu eyatuuka tatulina kweyiga bweyisa oli amufuna atya bali bagasa nnyo bategeera nnyo okusinga ab'omunju nedda nze nkale oli kalemu okutegeera mugobe mu baana manye nti nazaala mboga kangobe waategeera owulira kangobe waategeera ze n'emboga zange ndabe wenzisiikasiika nsengemu obutungulu ne yes papa aze n'obusungu bungi kwagala nnyo oh my god omanyi papa tweddira bumunze njagala nnyo abooluganda oba nagwo mpalampa enze naluyima papa nsanyuse mukwano naye nga nkwagala nnyo papa just know that Thank you so much munaye yeah nange nkwagadde papa webale kwagala nabatanzi thank you webale kwagala Rema thank you so much you're welcome yeah naye nga tubadde ku nsonga ya deni papa bakoddomiwo bano tebalabirira baana omuntu n'amala emyaka tamanyi school fees za mwana we bazisasula ku myaka 2 mbw ajja kugaba deni myaka 2 tamanyi na bank slip bwe zifaanana mbw ajja ku deni baaba olaba ekyo tukikkirize mukwano omuntu olabadde talina buvunaanyizibwa bw'ateekinga on ng'era abadde tateekamu ssente wadde okuweerera omwana nga n'omwana tabeera naye kati ate awo ebyali akola byali nze kyova nkwagala nnyo tebaweerera baana tebamanyi nti mwana alwala tebamanyi school fees za mwana naye ate the end they need DNA kaakati DNA bw'ona ogyagala bw'ona osanga omwana nga siwwo ogenda kuclaiminga ki era gw'ogenda kwogera ki mbu omukazi yannimba gw'atalabirira na mwana nze ndowooza bwe nti mwanyinaze nze ndowooza nti omwami bw'aba abadde ateekayo buvunaanyizibwa era ng'aweerera era ng'asabwa ssente era ng'ateekebwa ku nninga okulabirira omwana bw'aba ayagala dini agikole bw'aba ayagala yes akitegedde bw'aba ayagala nga era waliwo ensonga ddala entuufu ekimukozesa
so si kuba bandwagon yazze bampulidde kakubye kubanga olumu omwana wo bw'omutwala ku musaayi n'okizuula nti wuwo kati bwakiraba nti omutwala lwakumubuusabuusa ddala nga wo olumu muyinza okukula nga kirina bwe kimukoze mu bwongo olina okuba n'ensonga lwaki okikola nze bwe ndowooza naye kakati ono abadde tateekayo buvunaanyizibwa tolaba ku mwana wakoma kugamba nti nazaala egindi omwana naye nga toteekamu tolabirira tokola ki kyenkano oba wakola dda DNA yongola gwe tomuzaala. Exactly. Omuntu tolina responsibilities. How can you come out and say you need a DNA? Ojagaza. Batango omuleze nga tewangamba. Nyabo. Kakati ekyo kakati preaching. Oli waba alese muleete ng'obadde tomanyi nti gy'ali. Naye n'aleeta nti n'omwana wo oyogenda ku DNA. Jembadde nkayanako ekyo. Wenkulisa omwana baaba nze ndi mukyala nze wenkerera ku makya nenkuza omwana paka ku myaka 17 nze nenesowolayo papa nega nti mwami Haruna nti wangi ojjukira olunaku bwekutiro wetu etwali ffenna nti ye nazaala omwana nti ye nze nsuubira abasajja bangi bembandabye nennonda mu ggwe ayinza okuba omwana mutadde okupulesa nga Haruna tewamanya nti lwange oba tewamanya nti olubuto lwange ng'oba walinawaawo nga bataano naye nga tomanyi mutuufu abakazi basoba babeera n'abasajja baabwe nga bano kiki ekikumaze emyaka 17 nga tombuulidde nti tulina omwana kitegeeza obadde wagaba omwana oyo baamugobye kakati omwana omulese kati nze nsigaddeyo nga lasti kundiyo noganda wabula kangezeseeko ne koono kubanga naye nabeerako naye baba ebintu ensi eno ogiraba njagala weebalire mu kati gwe weebalire mu basajja ab'enjawulo nti olina responsibilities naye mukwana abawala gye tutambulira eyo mu makubo osookera ku makyanga wagenda ggulu abagende mugenda oba ggulu temuyina bugumiikiriza